Bajja ne tukwatibwa nze bwe nali na Ssaliwo by then nali Amsterdam ne lwakuba abampayiriza ate tebamanya nti Ssaliwo n'abawayiriza Alani ate nabo tebamanya nti taliwo ate Alani nga nze sitankubidde nange simukubidde kubanga Alani bagenda tukwatanga mikwano gyange egisooka esatu taliimu nange mikwano gya Alani egisooka nga siriimu wabula ekyatugasse ne tubeera nga tuli baawamu yabadde komera kubanga Alani bw'abadde ebweru nga tebannatukwata nga alina naye mikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Alani okunkwata naye kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange ate nga nammwe ebweru bwe mulina bye mwogera olunayogera kino olunayogera kiri olunayogera kiri olunayogera kiri nti luliwo olwo ensi eriraba amazima bwe mbadde mu kkomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa tewali MP mu ggwanga mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka nkiddamu tewali MP mu ggwanga Uganda eyakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola naye nga ne bannanga abalala bonna betuli nabo baali basobola okukikola ekintu ekyo naye buli omu bwe yayingira yayina omutemu agwe mwatambulira kimunaye nze nyingidde mbadde mbupangisa njagala ka apartment nze Ssegirinya nayingira ndi mupangisa nene ngamba nyina kusooka kujjukira bantu bali abannonda abansindika bapangisa bannange era be nasookerako nenkola bye balina okukola nentekawo Segibox nentekawo ambulance nentekawo buli kimu nenkola buli kimu nenkola ekiyamba omuntu wa wansi kubanga bonali noonya akalulu ebintu ebyo nabyogera ate ne mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tubeere n'enjawulo okwawukanako n'ababaka betusanze mu parliament y'eggwanga Uganda era nze kye nakola nengamba nti Ssegirinya nyina okubeera ewenjawulo esente z'emmotoka ze mumpeera nabawulira lunye sijja zijigula era emmotoka ne sijigula nezikwata neziza abantu nenkolako eddwaliro nengulako ambulance nenkolako ne Segibox omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuba mupinga ndi kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zinali nfuna kuba member wa parliament nengamba nti ezo sente nazo ngenda zizza abantu nze okwerwanako okulaba nga nange neetereza nakikola mu kisanja ekijja ne kansooka ensanyuse abantu baffe babeere happy abawansi abannonda abasimba musana ne bampa akalulu era ekintu ekyo baganda bange bagenda okunkwata nga nkikoze kyova olaba mu myezi 2 nze manifesto yange nali njiggadde nga ndinza ate kisanja kirala kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne mu besayidi era endala nga baga nti Ssegirinya atulabisa fa abamu twajja nga njagala kayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima ogutali muki mulungi kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Alani netandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze kubanze ne bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba tibangobye mu nnyumba enkya gyenkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba abantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya nengamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Alani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Alani ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bonga teri abanyezeeko so ebibuuzo ebyo bimwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona le Alani bwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakutulugunyiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako nti nteese bante ate ku kibu wali bakwatira mu kapasite ki kuba bansamoninga ku parliament ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki so ekyo ekibuuzo kye kibadde kinene nnyo eri mmwe abamawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga gwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tetumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata katoyinza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa naani so tewaliwo okuteesa wabula
ekyatuteesa kankibagamba olwaleero batemukimanyi ekyatuteesa kyali bwe kiti ekyatuteesa ye pressure bannamawulire gye mwateekawo ekyatuteesa ye pressure bafuutu soja gye baateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka pressure ku ggwanga Uganda nti lwaki mukwatira abantu obwereere ate nga tukyalwana naffe ffe twafulumye ne bannaffe abalala bakwatibwa bateebwe kubanga nabo tebalina musango abali mu kooti maasho n'abali mu kooti sendala nabo tusaba bateebwe nga ffe bwe twateebwa nabo bateebwe kuba tebalina musango ekyatuteesa ekirala yembeera constituency zaffe abalonzi baffe abatuteeka mu parliament gye baateekawo ne bagamba ababaka baffe lwaki mwabakwatira obwereere ekirala kyatuteesa nga tewali bujulizi butuluma kitegeeza yatukwata yatuwaayiriza ye yafumba bufumbi kintu kye n'akiteekawo awo ate nga tekiriiko bujulizi kubanga mubadde mu kooti nga mujja ne be bagamba nti be batulumiriza baavaayo ne bagamba nti ffe baatukubanga miggo nga batugamba lumiriza Alani Ssewanyana bankubanga miggo nga baŋŋamba lumiriza Ssegirinya Muhammad kyekyankubyanga emiggo era ne bankaka nkole statement ey'obuki ey'obulimba kitegeeza n'abaana abo okuvayo ne bakonfesinga nti bannaye ffe naffe abo tetuwammaja ate nga bwe kiri olaba nze n'Alani otugatta obugasi nga tutudde ku mmeeza tekisoboka kubanga ebbanga Alani lyabaddewo nange lyembaddewo wonna gumwe mumuwulidde tabadde nti mbeera naye kubanga mikwano gye emirala nange gibadde mirala naye ate oyinza atya okugamba kyojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi n'olwekyo ebyatuteesa byebyo pressure yammwe abamawulire amaanyi gammwe ge mwateekawo ne mugamba nti nedda abantu bano babakwatira bwereere era omulabe waffe ndowooza naye n'apondooka n'agamba nti munnange abantu bano nakkiriza ne tweyimirirwa ne tufuluma naye buli lw'ogamba tiwaliwo okuteesa kuki era eyo question tumanyi gye mbadde mulina mu mitwe gyammwe ey'okuteesa mwateesa kuki mwakola ki tewaliwo kuteesa kwonna ekyo bannamawulire njagala muve wano nga mukitegedde naye kyenjagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenza okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo eky'obulwadde kyekimu ku kisinze n'otusiba okuba nga tuluddewo okwogera kubanze badde banjijanjabira Lubaga hospital naye nga ndi outpatient nasooka nembeera ennaku 2 then nembeera outpatient nga bwe ngendayo bwe banzijanjaba ne bakifayindinga awutu nga nyina skin cancer mbi nagubalaga dda siyinza kuddamu gubalaga ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera nga ekibumba kitereera kuba le bansiba siddangamu okufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okuddamu kikebera ng'amabwa gagezze ekirala nyina hypertension eri waggulu yange eri twandu eri over 140 kakati basawo bawano bonna byabalemeddwa nga solution yakugenda either Nairobi hospital oba mu nsi z'abazungu endala babe nga bakola ki batujjanjaba n'okutuusa olwaleero tetunabagenda kujjanjabibwa olw'ensonga passport zaffe zakwatibwa era zasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna beyiro kyokka oli akugamba wateesa ne passport yo tusobola access nga gifuna kati gwe twateesa naye lwaki passport ayita tetumugamba nti zituwe butubanga waliwo okuteesa kati lwaki tumugamba nti munnaye twateesa naawe netuta kati tuwe passport oba abaateesa abalala naye passport tukyalwana nazo okuba nga tuyita mu mitendera emituufu era baloya baffe twabagee bawandiike bazituwe naye n'okutuusa olwaleero kooti tennaddamu ku ekyo n'olwekyo kyetubasaa abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongereyo tujjanjabwe n'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabako era maaso awo nga tutayidde bulungi tujja kuwongerako nabo naye tukoze puleesi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mu mitima gy'abannayuganda biveemu naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa ekyo kyo kibadde kitunyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya tewali n'omu gwe twakola ki gwe twayogera naye ku nsonga eyo bannayuganda bangi nnyo twakwatibwa ennaku z'omwezi 9 okusooka twasooka kulaba nga ebya bulijjo bwe baatuyita
ne batuwa empapula nti tulina ekyokunnyonnyola ku nsonga ezikwata ku butemu obw'abantu e Masaka. Kyatukuba wala nnyo naye olw'okuba twali tumanyi tetulina musango na gumu gwe twakola, twewaayo eri ab'obuyinza batubuuze bye baagala, oba oli awo nabo balina kye banoonya, kye twalowooza nti ge mazima ebiseera ebyo. Kyatwewuunyisa nti okuva olwo twakwatibwa okuva nga 9 Septemba paka ennaku z'omwezi 9 Septemba 2021 paka ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri 2023 ng'omwogezi waffe w'ekibiina bw'atutegeezeza. Gwe mwaka mulamba n'ennaku ezisukka mu 100 n'omusobyo. Mu butuufu obwongo waffe bwakosebwa olw'ensonga ezo. Ezimu ze sijja genda maaso nazo, naye manyi nti Mukama Katonda asala amazima, ensonga zino ajja zirondoola paka bwe zinaggwa, kuba buli Munnayuganda ali yakimanyi nti Alani Ssewanyana ne Ssegirinya tebalina musango. Naye ekyo tujja kirekera kooti yeetegereze, naye tubasaba nabo babeere ba mazima wakati mu kusalawo ku nsonga zino n'okuzinoonyerezaako. Njagala okwebaza Bannayuganda mwenna nga sisosodde, naddala abo abadde batukwatibwako obusaasizi n'ekisa, abamanyi kye tuli. Ssewanyana ne Ssegirinya bakulidde mu ngalo zammwe Bannayuganda. Mwe mutuleze, mwe mutuweeredde, mwe mutuwadde emirimu gye tubadde tukola nga tetunaba kuyingira bya bukulembeze ebyo ebyobufuzi. Musobola okutuweera obujulizi obwa buli kika, era mbeebaza nti paka ne leero mukyagenda mu maaso n'okutuweera obujulizi obwa buli kika ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala ezikwata ku ffe, kubanga tukoze nammwe, nammwe bannamawulire abamu tukoze nammwe. Abamu be tutakoze nabo mubadde mutugoberera ebbanga lyonna enneeyisa yaffe n'entambula yaffe nga mukakasa nti wabyo tasobola kukola. Ekyo nkyebaliza Mukama Katonda. Bannayuganda mwenna abakubye omulanga okuviira ddala ku bakulembeze b'ekibiina kyaffe, pulezidenti w'ekibiina kyaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'olukiiko lwe lwonna. Bannayuganda mwenna abakubye omulanga okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, Katikkiro wa Buganda wamu n'abakulembeze abalala bonna. Bannaddiini mwenna abakubye omulanga okuva ku bagikulembera Abasiraamu, abakulembera Bukatuliki, balokole na buli ddiini yonna mu Uganda abakubye omulanga, kubanga gye tubadde mukomera tubadde nga tuguwulira. Bannayuganda mwenna aba endowooza z'ebyobufuzi naddala ku ludda oluvuganya mu bibiina eby'enjawulo, mu naddala ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, mwenna tubeebaza. Twagala okwebaza balooya baffe abasobodde okutubeererawo okuva lwe twagenda mukomera paka olunaku olwaleero nga batakaba n'okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Abamu ku mmwe lye muyita temporary freedom, naye nze amanyi nti sirina musango, ne muganda wange Honorable Ssegirinya manyi nti eno si temporary freedom, tetulina musango. Balooya baffe nga bakulembeddwa
owekitiibwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala Elias Lukwago, Honorable Shamim Malende, Honorable Medad Lubega Segona ne Caleb Alaka wamu n'abalala abadde babakwatirako wakati mu bwawe magezi okusobola okutulwanirira n'okuyiiya engeri yonna gye tusobola okufulumamu ekomera. Tubeebaza Bannayuganda be tukiikirira mu Paalamenti y'eggwanga ey'awamu, Bannayuganda mu bitundu byaffe gye tukiikirira constituency zaffe eyange Makindye West, kubanga abantu baffe be tukiikirira singa tebatuukiririzaamu ne basigala nga bakyatulinamu obwesige oboolyawo paka ne leero singa ne mu Paalamenti etuliyo. Ab'e Kawempe North Uganda nga Honorable Ssegirinya bakiikirira nabo singa tebamuteekamu bwesige kumulowooza na kukkiriza kyali oboolyawo singa tewaalibaddewo mbeera nga gye tulaba kati. Mwenna tubeebaza bannamawulire okusingira ddala, mwenna bannamawulire mwebale nnyo, mwebalire ddala kuteeka mu lwatu ensonga zaffe ne zitaasirikirwa kuteekebwako nfuufu oboolyawo n'okuzizikibwanga wansi w'amameeza, ne muziteeka mu lwatu ensi ne zitegeera, era buli muntu yenna ne yeesalirawo nga bw'alina okukola. Bannayuganda abali ebweru wa Uganda, nammwe twabalaba nga mugezaako okutulwanirira era nga muteekawo embeera esobozesa okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala okusaba Mukama Katonda tumanye ensonga zaffe ezatuteekebwako zikyali mu kooti, era nkakasa nga Mukama ye mubeezi waffe ate era mu ngeri y'emu nga nammwe mwenna mmwe bajulizi baffe tugenda kusobola okuzivuunuka, kubanga ekyo kye tusaba. Lugendo lukyali luwanvu naye lumpi kuffe kubanga tumanyi tetulina musango, era ekyo tujja kwogera ng'okyogera buli kanaku. Mugenda kutusonyiwa olw'okuba nti tuluddewo okwogerako nammwe mu lukiiko nga luno olw'amawulire. Oboolyawo tebadde nteekateeka yaffe kulwawo kwogera, twali twagala okwogera ne ku lunaku lwennyini nga baakatuta, naye embeera y'obulamu bwaffe naddala nze teyali nnungi. Mukomera nga banaatera okututa nalwala, era amawulire ne gagenda maaso n'okwogera, ne ntwalibwa e Mulago nga n'okwogera sikyasobola. Afuna akazimba mu kifuba wansi wano w'ebbeere ne katuumawo omusaayi, ne kannafuya nze n'omubiri, ne mmala ebbanga nga siva nawe ntudde, nga n'abantu bange abankyalirako abe maama wange ne mukyala wange nga tebakyasobola kundaba, okuggyako nga baweerebbwa omukisa okuyingira munda mu kkomera bajje bandabire omwo. Oluvannyuma lw'okututa nali nina okufuna obujjanjabi obunsobozesa okubaako waddeko ng'olunaku olwaleero nsobole okwogerako nammwe, kubanga natuuka n'ekiseera ne balikomendinga okulaba psychologist ne psychiatrist. Abantu abo kitegeeza baali bo bamaze okulaba nti n'omutwe gwange kirabika gutandise okuba nga teguteredde bulungi, so nga nina okuba mu right state of mind esobola okwogerako eri ensi n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu, neme kubanga byenjogera nga si bye bigambo byange byennyini. Munaatusonyiwa kyekitulwisizaawo okujja okwogerako gye muli. Nonetheless tuzze tuwulirize ensonga zammwe na buli kimu kyonna kimwagala okutegeera oboolyawo. Twagala okakasa ebitundu byaffe bye tukiikirira nti tukyaliwo nnyo okubakiikirira n'okubawa obuweereza bwe tweyama
nga tubasaba mu mwaka gwa 2021 tugenda kuba Alan Ssewanyana nga bwe twali nga tetunayingira mu kkomera abalwanira obwenkanya abalwanira eddembe lya buli Munnayuganda ate era n'abalwanira okulaba nga Uganda evaamu obuli bw'enguzi. Tugenda kugezaako nnyo okulaba nga ebbanga lye tutasobodde kuweereza bitundu byaffe ery'emyaka 2 nga emyaka egyo tuweereza ebitundu byaffe mu gino 3 egisigaddeyo wakati mu bwesimbu n'okugoberera enfuga eya ssemateeka wamu n'okubaweereza ng'omubaka bwe yalibadde n'okubateeseza ebiteeso byammwe mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Buli yenna tulinamu obwesige era bwe watulinamu nga tetunaba kuyingira mu kkomera. Ate kati wali Boogedde bwongezi kuteekamu obwesige kubanga okugezesa kwe tuyiseemu eri obulamu bwaffe ab'eŋŋanda baffe gye bwe bayiseemu emikwano gyaffe bonna kugeesebwa ku bayiseemu tukutwala ng'ekikulu ennyo era kye tutasobola oba oli awo kwerabira. Olw'ensonga eyo ffe tukyali bagumu era tukakasa nti ebirayiro bye twakuba okubaweereza era tugenda kubaweereza bulungi ebbanga lyaffe lyonna lye tunaabeera nga tukyali bakulembeze bammwe mu bitundu byammwe. Tubadde eyo nga tujjanjabibwa malwaliro gye tubadde mbadde mbuuza ddwaliro ki? Mbadde mu ddwaliro ly'Ensambya nga naye niko obukwakkulizo bungi nnyo okuva eri ab'eŋŋanda bye baagamba nti naatera ogwa eddalu nga balowooza nti neetaaga okufuna akaseera akawummula nga bwe nfuna obujjanjabi mpola mpola kubanga ebbugumu mu bantu baffe abatwagala ennyo lyali lingi nnyo nga kiyinza obuteebereka. So ne tugoberera ebiragiro ebyo y'ensonga lwaki bwe nafunye olungubanguba nsobodde okutuuka wano era njogereko eri mmwe Bannayuganda abatuteekamu obwesige. Singa si bwe kibadde era naalisigadde kasoogedde nammwe ku nsonga zino paka naye olw'okuba tewali kye tukweka kyali kya lwatu nti twasibwa ekyo tewali ayinza kibuuzaako kibuuzo. Kyali kya lwatu nti twateebwa tewali ayinza kibuuzaako kibuuzo. Wabula wabaddewo ebibuuzo bingi ebizze nga naffe tetumanyi kwe biva. Nze ne muganda wange Honorable Ssegirinya kubanga nga tetunajja wano twayogerangamu nti naye kati kino ono akijje ku ki kyayogera ti oluvannyuma lw'omwaka mulamba n'ekitundu omuntu akyasobola okuyimirira awo n'ayagala ate obulumi bwenfunye mu kkomera obw'emyaka 2 nsigale nga ate ne bwe bantadde nkyalina obulumi bwe bumu wabula nga ate kati ku mulundi guno nga bunteekebwako bannaffe bennyini bwe tuli mu bukulembeze olw'okuba nti balina ebyabwe bye beeyagaliza. Tukimanyi bulungi nti ebifo bino bye twafuna ebyobukiise mu paaliyamenti y'eggwanga biriko abantu bangi nnyo ababwagala. Honorable Ssegirinya alina abamuvuganya abantu ye bamanyi nange Alan Ssewanyana abantu 12 be banvuganya ku bubaka bwa paalamenti nga nzija mu paaliyamenti nga sinabala 11 bwe twali mu kamyufu k'ekibiina kya NUP. So oluusi ebimu ebyogerwa nkakasa nti waliwo abo abalowooza nti okusibwa kwange Alan Ssewanyana sacrifice ebadde nnene nnyo eri bannamakindye ne bannakampala ne bannayuganda nti oba oli awo emyaka 2 gye batasobodde kundaba mu bukiise bayinza okugamba nti tumwongereyo ekisanja ekirala okuva 2026 ewatali kuvuganyizibwa. Kati n'alwana afuba okulaba nti waakiri obulumi bwenfunye mu kkomera ate bufuuka ng'ekirungi ate nga bwenvudde mu kkomera ataddewo ebigambo oba bataddewo propaganda atategeerekeka. Twawulira nti okututa waliwo okuteesa
ekyo nawulira kipya mu matu gange ne ŋŋamba nti kuteesa kwa kika kyokwo nnyo nti omuntu yenna alina eddembe okuweebwa akakalu ak'okweyimirirwa. Ekyokusatu, okuviira ddala nga twakakwatibwa balooya baffe bateekayo okusaba mu kooti okutweyimirira, era mu wiikisi 2 okusaba kwaffe kwali kuddibwamu. Mujjukira ne batukwata ku geeti y'ekkomera ne batuzza mu kkomera ne tusaba okweyimirira emirundi n'emirundi, naye omulundi ogusembyeyo Mukama Katonda n'ayamba ne tusobola okufuna omukisa oba oli awo okweyimirirwa kwaffe ne kukkirizibwa mu mateeka. Omuntu yaliyogedde byonna by'ayogera, singa saatuula mu maaso ga mulamuzi, singa saakwata bukadde bwange 20, singa paasipooti yange Alani Ssewanyana ngirina mu nsawo yange, singa mu mbeera zonna saatebwa nga amateeka bwe galagira, awo walibadde wa ddembe ng'okedde ku makya kunsanga ku street ntambula e Kampala okwogera nti waliwo kino ne kino mu mbeera bweti ne bweti. Naye abo be bantu baffe be tutambuliramu, era ffe nga abakulembeze tukimanyi bulungi nti abo babeeramu naddala mu bukulembeze. Kyova olaba tusigala nga tuyimiridde nga tutambula, naye nga kiruma era kitulumira ddala nti paka ne leero tukyawere nemba n'emisango gikyali mu kooti, naye omuntu n'ayogera buli kimu ky'ayagala, n'ebyo ebifo n'obukulembeze ye environment mwe tutambulira. Tewaali kuteesa na muntu yenna ku nsonga yonna ey'okututa. Ddembe lyange siriteesaako kubanga lyange ate ne musemateeka limpeebwa. So eyo diversion yateekebwateekebwawo abantu ab'enjawulo, oba oli awo abataasanyuka lwaki twali tuva mu kkomera n'ebigendererwa byabwe eby'enjawulo, bya bufuzi, bya nfuna n'ebirala ebiringa okwo. Neebaza Bannayuganda olw'okumpuliriza n'okusingira ddala okunnwanirira ne nsobola okufuna eddembe lyange okuva mu kkomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.